mbabuuzako ayona gye musinzira okubeera nga temugoberera Fahad Pro UG gwe kasufuna ka notification awo ng'omanya nti omukulu abatuuse ne updates ku biki ebigenda maaso mu ggwanga Uganda sigenda bamalira budde video ogenda kubeera nga ate oginterako ekigabo like nga sharingirako abalala comment section always beera open beera nga ate okkirirawo obeera nga ate osulawo endowooza ku biki bigenda okubeera nga ate olaba tuli ku nsonga za Palaso naye gw'omumanyi Kawempe naye gw'ogimanyi oyo musajja yava eri Kawempe lipanda eri mu babi kakati munayi Palaso avuddeyo n'alabula Alien Skin n'amugamba gwe muvubuka bewalabyeko olunaku lw'ejjo ebyo bitini nnyo kubigenda okubeera nga tebibawo jjukira Palaso yagenze mu maka ga Alien Skin olwabalengedde nga batuuse abaye badduse emisinde ne beggalira mu kikomera awo laba naye Kibenke naye yatulimbyemu kaawo obwedde Kibenke tumulengerera eri ng'ali mu ddirisa bw'alikodinga era nga Palaso olwavuddewo munayi Kibenke okubeera nga ate abuuka nabeera nga ate akawansi naye nga wenyini yakubidde polisi n'agamba naye bino sigenda kubeera nga tembisobola mbeere nga temujja mbeere nga temututaasa ku busajja abasajja bazze bakambwe nga balina ejjambiya balina amafumu era nga senga basanzewo omuntu yenna yena ku fangoni awo kyabadde kigenda kuba kirala nnyo gwatamanyi kigenda mu maaso Palaso yabadde ku kivulu kya Crystal Panda manyi Crystal Panda alina akayimba ke bayita Empere era nga kano Empere akategekera buli mwaka so yakola ekintu kye bayita Empere Festival so buli mwaka ayita abantu ne babeera nga ate bamusalako n'abeera nga ate abaleetera abayimbi bangi nnyo era nabwe kityo abayimbi badde bangi nnyo naye abayimbi abasinze okubeera nga tebajja oba baddeko ab'amaanyi kwabaddeko Palaso side eno ne kubaako ne Alien Skin era nga Palaso yabadde ali mu kubeera nga ate akubira abadigize emiziki kwabika kimu kitambula bulungi nnyo Alien Skin ndowooza yazamulondoola Alien Skin gye yavudde n'eggaali ye tetwategeddeyo n'abeera nga ate akyankalanya nga omutegeera era najja ne vibe ey'amaanyi Palaso yonna ali mu kuyimba yageze okuwulira enduulu ey'amaanyi n'agamba kiki basanyudde abantu kayimba kenyimba ke kabasanyudde kiki yagenze okwetegereza emabegaawe nga ttiimu ya Alien Skin esazeeko ne Bakimenke bonna ttiimu yonna ya Fangoni Forest era ekyazeeko awo kwe kubeera nga ate bagezaako kubeera nga balinya stage ababeere nga tebajjako DJ wa Palaso bo batekeko DJ waabwe era nga Palaso mbuba mugobe ku stage jukira ne Palaso nga bwe nakutegeezeza Palaso alina ttiimu enkambwe si mutugoyinza okubeera nga ate ojjooza nnyinako ttiimu yabadde teweze bulungi olw'ensonga nti yabadde takisuubira kigenda kubeerawo era bamukozeeko effujjo ery'amaanyi ekyazeeko okubeera nga tebamufuuyira pepper spray maaso era ttiimu ye neebeera nga ate emuddusa kakati enkya y'ejjo oba olunaku olw'ejjo ku makya yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'abakubaka bw'ateekayo n'agamba nti senguka mangu ndowooza Alien Skin alowooza byakusaaga era ng'ekyazzeeko awo Palaso kubeera nga ate asalako bubi nnyo amaka g'omukulu n'abeera nga ate ayonoona buli kimu era nga teri muvubuka wa Fangoni Forest yalabiseeko n'omu bonabona bwedda babirabira mu madirisa eyo waggulu mu kalina era nga ensonga zikyagenda mu maaso genda kubeera nga tekuterawo obutambi olabe embeera nga bweri ssaawa eno asako n'obutambi obulala bungi nnyo ku nsonga enakutegeeza video ojja kubeera nga ate oginterako ekigalo like nga sharingirako abalala comment section eri open beera nga togikozesa okubeera nga ate osulawo endowooza yo wansi awo tugatteko mu butongole subscribe nga bwanga detona okubeera nga ate okikolako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekaku alatinga abulino badese video nkomawo namawulire amala mangi nnyo temubaawo naye bw'onaaba okiwandiise buwandiika ntibajja kugamba naye nze because I know what to say, I know what happened era njagala abantu jasinga buli kyabaddewo ekituufu kinyambe ndikodinga ono then nja kunoonya tufunira internet kuba nina kashoya nkenkola ku online naye ajja yina efew somba kyakunoonya mangu naye bw'onaaba okiwandiise tewali buzibu so what exactly happened kusookera ddala bombi mikwano gyange Palaso ne Alien nze nga sinategeka event nsooka nempita mubakyale bange ne mbagamba mwana ntegese show eno nsaba ompitiremu era omuyimbi nga omanyi ebyokwesapotinga kuba nze sirina buzibu na muntu yenna najja n'agamba mwana nteeka ku posta nzija because even ne Palaso oba yabadde alina okuyimba embaale naye bambiddoza teyagenze naye naŋŋamba yankubidde leeti naŋŋamba mwana ndi mukuba ku resort naye nakusuubiza okujja nzija toggalawo show kyokka nga ate ne Alien tannayimba so abantu abasinga ddala baŋŋamba lwaki babagambye bajja kusaawa emu nedda abayimbi lunaku lunene nti baba ne shows nnyingi kati gwe nga Blood we ajja kwagala kujja akusupporting naye alina shows naye ze yakutte kati Palaso yazze ku time
nga Kenzo yakamala okuyimba kuba yabadde bambi ne shows n'ava ku yabadde waliwo beach eri eyo gye yasoose wabaddeyo olusooka eyo saategedde beach kino gye yasoose entebe eyo najja kati ababwajja nga n'oli naye atuuka. It was just a coincidence nti ono atuuka n'oli atuuka. Kati Palaso yasooseewo oli kakitegeeza abaasoosewo yayimba. Kati Palaso atuuse Kenzo amaze oyimba agenze. Palaso ankubira ali mutuka mwana Blood nzize nkusupporting nakusuubiza ndi mu motoka wano kati ngendera ku stage nga Kenzo yakamana omukulu azze kati nga omwana ngamba zitekalankuwe mbe yangambye nemugamba kankuteekeyo wano boy okuba ogende kuba mwana kyonkwere tokimanyi ne DJ we najjaawo ne bateekayo n'apaka emmotoka ye kumpi ne stage. Kati Alien najja n'abantu be n'emmotoka ye ne bagipakinga ki mu maaso gaani okulya ne ya Palaso. Kati omwana omuze nabadde simanyi naye nga mbalabye bazze omwana omunajja nagamba no wayinza okubaawo wano obuzibu. Emmotoka ya Alien agipakinze okulya ne ya Palaso ate mu kkubo ndo yayinza oyitamu nti wayinza okubaawo obuzibu. Zinabadde kati kwe kuvaayo nenziruka ku motoka ya Alien ng'avuddeyo n'atuula oba walabyawo nga bagamba ketanuka video akalaganga kuba wali batulengeza nti Palaso ali eri ku stage. Kati awo babadde bakapakinga omwana n'amubuusa n'agamba no wayinza okuba obuzibu mu kwagala okungi obutasaagala buzibu saagala swange efe saagala bantu kuyibwa mu saikola ki nenziruka ku stage ndeka Palaso ng'ayimba nengenda wa Alien era ndoza walabe video nga ndi mweto wavumwegayira mwana nyambo gye motoka maaso g'omuyayi temuleeta obuzibu wano abaana abandi bayinza ofiira wano kintu kijja kubeera kunze kijja kunkostinga obulamu bwange bwonna nyamba nenegayirira omusajja era mu video ndowooza ndaba nga negayirira ne mugamba Alien bambi temuteekawo obuzibu wano nyamba at least emmotoka ogiteeka ebbali wali kati simanyi kyabadde ndowooza adde n'obuzibu bwabwe. Era abaana basinga bwedda bagamba oba omukulu Uncle Pimbo yabayisizaamu eggaali simanyi oba simanyi mbu yabadde aboogerako ne bagamba naye mujja bisotinga eri wano ku show yange nedda. Kati Alien we yatudde ku mmotoka ye waggulu awo n'atandika oyimba abaweebawe ndowooza walabe video nga maani ng'ebigambo bimpeddeko nga ntunula butunuzi naye kati nkole ki. Poliisi weeri amagye weegali negayiridde omusajja kugamba bazze ndowooza nga balina ensonga ze zibagala omaliriza naye nengezaako okutaawuliza nemwegayire ne muganda wange temukola kintu kugamba nga ngezaako ga alisi bwe batebagikuba wabaddewo abantu bangi nga ekintu kyonna ekiyinza okubaawo bayinza okukuba ne bakuba omuntu ne bamutta ne kibeera ku nze ne kigaana era nembavaako kati twambuka bwe tuti mbaviira abaali bazze ku stage kati Uncle P I think kino eno ndowooza yange ate sigumusalira freestyle zino tuzikuba naye ndowooza Uncle P bwe yakubye freestyle n'ateeka mbino bya banene biki kyekyasinza okunyiiza abaana bali era nabegayide ne babanga abakakkanye kati ndowooza wedde owulira kupinga kuba freestyles ezo nga alinga anafuya oli awo wabudde obuzibu ne balinnya stage ndowooza wandabye ku stage nga nwana era singa sabadde ku stage awo babadde bagenda kwekubira ku stage bonna amacupa nga bagakutte era Katonda yanyambe nnyo Blood nenyimira kanenga mu bankube kanegayirira abasajja ngezaako okukakanya naye nga wa so freestyle gye yakubye yasinza okucyankalanya abaana wabbo baŋŋambye bwe mujjeeko microphone mujjeeko lwaki ayogera bwatyo kati singa Uncle P kyagenze maaso na freestyle n'akuba music we n'avaayo ku stage zandibadde tekireeta nnyo oba manyi kale muba mulina obuzibu ate n'oyongeramu obuzibu awo waawo nange saategeddewo neneebuuza ate omukulu akozesa naye nga ate nange sobola mujja ku microphone kuba oli yazze kuyimbira Seimo okay oba onfuna kati oli yazze kuyimbira kati osobola mujja ku microphone ng'ayimba ekyo kiri disrespectful ate nga sisobola kikola kati ate nga sina bwe mugamba ntoyimba bwoti kuzi nabadde wakati naye nga nange ne poliisi n'amagye ne batuuka ne bagamba leka tubeere wano akola ekintu kyonna katobe kye tugenda okukola kugamba kati Uncle P ava atya ku kivulu ate era wabanga Uncle P avudde ku stage n'agenda Alien najja n'ayimba ate waki poliisi eyimiriza ekivulu anti kati labayo abaana beekubidde wansi awo
era olwavudde ku stage Uncle Pinga asiibudde bw'ati my god nze nkuze okutuuka no sitanga ku panti z'abasajja egaali zeekubye abasajja beekubidde nga bakava ku stage bwe bati abaana nga bategedde wansi awo ne beekuba my god ekyanyambye Uncle P ne bagira emmotoka yaabwe ne bagenda ali najja n'ayimba kati obuzibu bwavudde ne beetegere kuba wowe omanyi Forest Park eno twabadde eno wansi ku kifo ekipya eno nga mu kisaawe eno waliwo ekisaawe kye bakoze wansi eyo kati ne beetegera ku geeti abapipe bagenze tebaafulumye abapalaso bazze waggulu kuba amagye gaŋŋambye nti ekiri eno waggulu basajja bategesa amabulooka bagamba katubalinde abasajja bange abapoliisi n'abamagye be nabadde nabagamba amufulume mugende mwetegeeka ne badda wabweru wa geeti ne beerindira eyo kati ne kino decision actually yavudde na wange ne poliisi ne tukkanya ne bagamba naye so tesobola kgenda maaso saagala bantu kufuna buzibu because of me ate nga abantu badde bakyayingira imagine zaali ssaawa nga 5 meki nga abantu bakyayingira ne ŋŋamba sente kazife saagala abantu babandi kufuna buzibu actually nze nagambye ne poliisi no I can't go on with this abantu kebagende ne poliisi negamba you know what tukome wano. So it was a decision that I made for the safety of my people because if the show went on osanga bano bafangon soldiers bandi badde bakubagana ne bali so nasuse nenjako buli kimu buli omwaka kane abafunye abaana babakuze bakafune next year tujja kukola sente endala naye nga by'abayimbi muganda wange nsaba busabi baganda bange bano batuuke ekiseera bakkaanye baleme kuba na buzibu wabonna abantu bakulu ate bonna tubaagala ebintu ebitono ebyo biraba sayimo omwana akubira awo munne n'afa oba oli n'akufumita ekisonofu ebyekisiru so obutakkaanya buno simanyi bwe bali bugonjoola naye basabira busabizi kuba bonna abantu bange ate bonna mbaagala naye nga kyekyo era nkyogedde nga bwe kiri kuba ne vidiyo gyaziraba kuba vidiyo bwedda zitambula naye Katonda yannyambye okuba ku stage eyo yakoze kinene kuba abasajja baavudde wansi awo nga kyebaagala okubagana bankopi ku stage and it looks bad nti abayimbi abanene ate ne mujja ku stage abaana bato babalaba kwegamba nadde saagala image eyo erabikire mu baana babadde awo nenfayitenga ne ku stage nti kibeerawo ate ne wansi nengezaako naye n'amagye gaatuuse ekiseera ne gagamba ne galwana nga bwe gasobola ne babatawuluza kwegamba bazze ndoza nga buli omu alina akakuku ku munne obono ng'agamba wayogedde bwoti mu freestyle zo kati ng'abaana balina ekisinga obbaluma bambi nti mbona ayimbe bino byabanene ekimala dokola biki awasinza okubattagali ku freestyle eyo singa freestyle teyagenze maaso well good nolinaye ayinza okuba ate bagamba nti ono yazze n'ayimba bawe n'awugula audience yabadde eri mu kumulaba ng'ayimba nedda ejje ku ye awo nawo Kibanda yakozeemu bubi naye nga bomanyi nti abasajja balina embiranyi tosobola kubajajinga n'ogamba nti ono balina embiranyi yaabwe kuba bo bazze bagamba nti omusajja bayabadde ku nkuuko bayabadde wasimanyi yabadde ku nkuuka then anagenda bwe batondeka ekiwaatule one of the shows nti waliwo gye bayisizaamu eggaali ng'akubeera freestyle kati n'oli naye yazze n'akakukwako nzobedda kyensabirira baleme kwesangawo naye maani era ng'ekintu kyakubeerawo tosobola kirwanyisa oli yavudde eri ng'agamba yatuyisizaako eggulo simalira ne boogera biki ng'abaana bagamba yagambye yayimba atya nti kale tuyize kati bwe namaze okuba nga okonvinsinga alien nti bambi wowe yazze nga bumanyi alien bwatuuka abaana bakyankala naye kati ate nga Uncle P ali mu kuyimba kati ndowooza bwe namwegayiridde oli nga alien bwomumanyi yatudde butuuzi ku bonnet ye n'atandika abaweeba kati bamugambe teyakuwuliriza mu bufunze of course respectfully come on alien omumanyi naawe akola bibi byayagala ne bwobeera kyaliwe ye nga yasazeewo okukola kintu nga mumumanyi omusajja naye ennaku z'ogwange nga kyali nga salimu bonaba ne kyaliwo ng'olaba waliwo ekijja okubeera n'omugamba blood nyamba tekikola kino ne mwegayirira mu buntu
ate nga si kumukomandinga ntokola bwoti wabula kumwegerera because nategedde ekigenda okubeerawo after era omwana kasaya ngambye nti alien atuusa ataddewo nemmanya nti something bad is going to happen here so kwe kudduka neva ku stage ngende mwekayirire naye alien skill nga bw'omumanyi ebintu bye yali anululi ye bw'asalawo bw'akola ekintu kyo ate ye bw'ati bw'ali mumumanyi si wakwogerera kati ye n'atula ku boneti y'emmotoka ya Range Rover n'atandika abaawe awo ndooza vidiyo mwagirabye nga ntunudde ebigambo bimpeddeko binsobedde ne gamba Katonda kati gw'omanyi ky'ogenda okuzza wa naye kyanyambye amagye gaabaddewo ne gagezaako nako okulwana embeera abapoliisi bannyambye nnyo awo backstage ne babawunsa be nabadde nabo ate nabo singa tebaabaddewo ndooza ate singa kyabadde kinene nnyo bino bye tubeera n'obuvulu n'oleetayo abantu bo batono bw'oyagala kekkereza ssente singa tebaabaddewo boy ate singa birala nnyo kale nga tumaliriza but as far as turn up n'abantu baade bazze at least I think kyabadde tuyikwetiza eri omwaka oguwedde no yes nze njagala kwebaza abantu bonna mwana babaddeyo abantu bazze ne banyumirwa n'abayimbi list mpanvu nnyo bwe naamenyako omubajja gamba bakyoli bamuleseeyo n'abamu n'abadde siriiwo naye nga bayimbye naye nja kumakinga sure nti nkolayo ka live oba ka video nkapostinga nga njebaza buli omu naye abantu mwenna abazze bami tusaba tusonyiwa ekyabaddewo ne naffe kyatususseeko nga bw'omanyi nti abantu babeera n'obutakkaanya bwabwe ate bw'otasobola kugonjoola mu lunaku lumu Saimo nti bano bantu bakulu so bafaani mwenna abazze era namakinze sure Saimo nti naggaddewo ekivulu neetondera buli muntu naye buli muntu gwe kyanyiizizza nekirabiko bikuba nze gwe kirabisa obubi bannaye nze sakikoze intentionally nti njagala abantu bano bajje balwane nedda but it was just a coincidence ne beesanga nga bw'omanyi so nsaba kubusonyiwa from my team ne nannyini kifo n'abantu bonna abadde in charge of this event nti next time tugenda kugezaako tukole better buli lusooka omwaka tubeerawo n'empere festival e Buloba era next year ejja kudda naye next year era tugenda kumeka sure tutereezaamu so tusaba tusonyiwa abaluziza ebintu byabwe be baakosezza abafunye obuzibu n'abatudde ku abantu babatudde mu fear abamu ne bagamba ki next year tugenda kukola better tubeere bulungi bannaye mu nsonyiweze Crystal Panda ekyatuusewo on behalf of my friends Alien ne Palaso kati next year mukama kaatuyambe tukutuuse tujja kumakinga sure nti Ujaba kubalere emike minene Ujaba kubalere emike minene Ujaba kubalere Anga bayitiri Atuganda bakubira wano Ujaba kubatiboko mwe Asufanye fujo Tumatika mayinja tenoleta ebigere Tumatika amayinja tenoleta ebigere Tumatika amayinja tenoleta ebigere This is a big Bakuru bano basooke bagende ofulume bulungi nkwegayiridde kuba ekiri waggulu wali si kirungi fuyyo mbabulira nga kyali waggulu muleke abakulu basooke beesootinge osegedde topapa okufuluma nkwegayiridde sooka ogumiikirizeemu wano poliisi weeri egezaako kutereeza embeera baŋŋambye tetusobola kugenda mu maaso nakyo ekibaddewo nammwe mukirabye abakulu balina ensonga zaabwe ze balina okwetereeza so poliisi eŋŋambye tetusobola kugenda mu maaso yes omukulu aŋŋambye bambi mwabatambulatambula sooka obeere wooli musooke mubeere wooli saagala oyingire na mwaka nga tulina liiso Mamuli bantu bange mwaze kuwagira nze nene bano bakyali bange oyagala mwana ki Akira mwani alina linnya limu Ujaba kubalere emike minene Ujaba kubalere emike minene Ujaba kubalere Anga bayitiri Atuganda bakubira wano
Yaba kuba kiboko mwe. Asifanye fujo. Tumatika mayinja tenoleta bigere. Tumatika mayinja tenoleta bigere. Tumatika mayinja tenoleta bigere. This is a big Makuru bano basooke bagende ofulume bulungi nkwegayiridde kuba ekiri waggulu wali si kirungi fo mbabulira nga kyali ewammwe muleke abakulu basooke beesootinge osegedde topapa okufuluma nkwegayiridde sooka ogumiikirizeemu wano poliisi weeri egezaako kutereeza embeera baŋŋambye tetusobola genda mu maaso nakyo ekibaddewo nammwe mukirabye abakulu balina ensonga zaabwe ze balina okwetereeza so poliisi eŋŋambye tetusobola genda mu maaso yes omukulu aŋŋambye bambi mwabatambulatambula sooka obeerewo oli musooke mubeerewo oli saagala oyingire na mwaka nga tolina liiso abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.